Komatikiraga wagasoose mu myaka ena n'okufulumya abamaliriza emirimu gye bagambye nti bazeekendeza mu muwendo gw'abakyala bafiira musanya bavalira okufuna obukugu mu kuzaalisa nga tebatikiddwa mu Fort Portal International Nursing School nga bweri ddala 400. Abasawo basusse kuyisa ebivulu mu kibuga kya Fort Portal ne baleka abantu nga basamaliddwa kutemukulaga obwetaavu oba bannayuganda bulina okuba ku kye bakola okukendeza maama bafiira mu kuzaala. Omutandisi w'ettendekero lino Victor Kalenzi akwasisa abantu ennaku nga nnyonnyola engeri gye yafiirwa abazadde bombi ng'asomya ekibiina ekisooka nga yatuuka n'okufiirwa mwannyina mu ddwaliro olw'okulemera okufuna omusawo mujjajjaba nga kino kyaviirako okuzimba ekirooto eky'okutandika ettendekero lisomesa abasawo newankubadde ye si musawo. Kubanga olumu sisita wange namutwala mu ddwaliro n'afa kubanga tewaliyo muntu amutaasa. Kati kuva ku olwo n'ensalawo nti bwe mbanga amaze okusoma nga afudde ku ssente ngenda kukola eddwaliro eriyigiriza abasawo. Kalenzi agamba nti wakati mu kubonaabona kwa maama ate nga be banakazadde ab'eggwanga kyekimu kyamuwaliza agezeeko okutaasa ku mbeera newankubadde yali asobola okukola emirimu emirala. Kati kyetuyambyeko nti abazadde abangi babadde batya kuzaalira mu ddwaliro kubanga bamanyi teriyo basawo, naye kati bwe bajjayo ne basangayo abasawo ne babayambako mu kuzaala kiba kitaasa bulamu bw'abaana n'abakyala abazaala. Asabye gavumenti okulowooza ku ky'okwongeza ku musaala ogw'abasawo nga kyekimu ekigenda okusobola okutumbula embeera y'abasawo n'okubazaamu essuubi. Especially nurses n'abazaalisa kubanga be bantu abasookerwako mu ddwaliro and bakola nnyo. Bwe baba tebabongezeza musaala gavumenti endala eziwa emisaala egya waggulu gibatwala. Abasawo amaliriza emisomo gyabwe baweereddwa amabaluwa n'ebirabo olw'okubasiima okumaliriza emisomo gyabwe nga byakwasiddwa minisita gavumenti ez'ebitundu Adron Wesige nga yabadde omugenyi omukulu. Wabula essanyu libuza okubatta omuyimbi Aziza Zioni Bwaze okuyimba bwe bati batandika okuzina naye n'okwekubya ebifaananyi. Abasawo amaliriza emisomo gyabwe baweza okukola buli ekisoboka okulaba ng'omuwendo gw'amaama bafiira musanya gukendeera. Ngenda okulaba nti abantu abateesobola, abantu abava mu byalo nga bazze mu maclinics mu ddwaliro sobola okubayamba ne bafuna obujjanjabi nga bwe beetaaga. Kendeeza omuwendo gw'abantu abakufa abaana abakufa. Mathias Rukundo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.